Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza Mukama olw'omukisa omunene gwakuwadde bwakulesewo ng'oli mulamu. Mwebaza kubanga akuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Mwebaza kubanga alabiridde obulamu bwo. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okuba nti ogoberera puroguramu eno Amaka n'obufumbo wano ku Hope Channel TV. Nange omusumba Ssebaggala Ivan Samuel. Weebale okubanga olaba puroguramu eno buli ku makya ssaawa 4 ate era neddibwamu akawungeezi ssaawa 2:30 Monday paka Friday. Njagala okwebaza Katonda ow'ekisa akolesewo ng'oli mulamu. Era njagala okumwebaza kubanga ku lw'ekisa kye n'okwagala kwe akulwanira entalo era n'oziwangula. Lwaki njogera ku bigambo ebyo bulijjo? Kubanga amanyi nti by'oyitamu oluusi tebiba byangu olunaku bwe luggweerako. Naye nkwebaza kubanga ofissaawo akaseera n'olaba era n'ogoberera puroguramu eno. Neebaza mmwe abagoberera puroguramu eno nga muyita ku mutimbagano ku YouTube channel yange eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel. Osobola okulaba puroguramu z'endala nnyingi emabega ze twalabako edda. Olw'ekyo osobola okulayikinga n'osubscribinga ate n'olaba puroguramu zeezo ne twongera okuzimbagana mu by'amaka awamu n'okuweereza Katonda. Nyadde ekiseera kye kimu muganda wange ne mwannyinaze njagala okukutegeeza nti osobola okwogera puroguramu zino live Hope Channel, YouTube ya Hope Channel Uganda live. N'olaba puroguramu zino zonna ze tuzze tutambula nazo, Mukama n'alyoka atuwa omukisa n'amaanyi okusobola okweyongera okuyiga era n'okutambulira awamu. Nsaba twewombeeke tugende mu kusaba n'oluvannyuma tubeeko n'ebigabo bye twogerako nate olunaku olwaleero ng'era n'ennaku endala Mukama nga bw'anaaba atuwadde omukisa. Katusabe. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala by'otugabiridde. Kisa kyo n'okwagala kibeere wamu naffe nga tuyiga ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Njagadde olunaku olwaleero tutwale obuvunaanyizibwa okutandika ekyokuyiga ekirala. Ekyokuyiga ekirala ekiriko omutwe ogugamba nti obuvunaanyizibwa mu maka. Tumaze ebbanga nga tuyiga ku bintu bingi era n'olwaleero tugenda kumala ebbanga twogera ku nsonga eno enkulu. Guno omutwe omulala omukulu omunene ogulimu ensonga endala nnyingi nnyo ze tugenda okuba nga twetegereza mu bugazi bwazo. Mujjukire twayiga dda ku maka gye gatandikira, ensonga lwaki abantu bayingira mu bufumbo, lwaki abantu bandiwasizza, gw'onoowasa yandifaanana atya, gw'agenda okuwasa wandiyeteeseteese otya, biki bye wandirabiddeko nti ono ye muntu omutuufu, biki by'olabiddeko nti eno relationship ye ntuufu, biki by'olabiddeko nti ono muntu anaasobola okuba marriage material, kaakati bwe mufuna biki ebibeerawo, nkuuma atya amaka gange nga masanyufu, nkuza nti okwagala nga kwakatandika. Ebyo byonna tuzze tubiyigako emyezi egigenda mu 5 kumpi kitundu kya mwaka. Osobola okuddamu nno n'olaba puroguramu zonna ezo weeziri ku YouTube channel yange. Naye gwe atweyunzeeko olwaleero leero tugenda kutandika omutwe omulala omunene kubanga ensonga ze tubadde ku nsonga 10 ezireeta essanyu mu maka ne mu bufumbo era twaziyiseemu zonna n'okutuusa olunaku olwajjo. Kakano olwaleero tugenda kutunulira ensonga ezo. N'ensonga lwaki nkutte Bayibuli yange leero era nga n'ennaku endala kubanga nina olunyiriri lwe njagala okusomera olwaleero olukwata ku buvunaanyizibwa abasajja bwe balina. Kumpi buli buvunaanyizibwa mbulinako olunyiriri. Naye leero njagadde mbeeko obuvunaanyizibwa bwe njogerako. Obuvunaanyizibwa ngenda kutandikira ku bwa musajja. Ngenda kwogera ku buvunaanyizibwa bw'omusajja mu ttuluba eryo. Ate bwe nnaamaliriza ayinza ogende ku buvunaanyizibwa bw'omukazi era naye mu ttuluba eryo. Kisobole okutuyamba okusobola okumanya buli omu avunaanyizibwa ki mu maka. Bwe kituuka ku kino, bwe kituuka ku kino, buli omu tulaba obuvunaanyizibwa bwe bw'ateekwa okukola ku buli nsonga. Naye olwaleero twogera ku nsonga ez'ebyomwoyo mu maka. Lwaki twagala tutandike n'ezo? Kubanga nkibajjukiza ate nkiddamu ate sigenda kulekeraawo kukibagamba. Naye kansooke nsoma olunyiriri luno. Timoseewo ekisooka essula 2:8. Kyeva njagala abasajja basabenga mu buli kifo nga bayimusa emikono emitukuvu awatali busungu na mpaka.
nyewuliro olw'omwenda bwe batya n'abakazi beeyonje nga mbyambala ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza si mu kulanganga enviri ne zaabu oba luulu oba engoye ez'omuwendo naye nga bwe kisaanira abakazi abeeyita batya Katonda n'ebikolwa ebirungi. Ezo ennyiriza enjagala twogereko olwaleero zireeta obuvunaanyizibwa bw'omusajja wamu n'obuvunaanyizibwa bw'omukazi mu maka ku nsonga ekwatagana n'ebyo eby'obufumbo. Mu nsonga eyo nga bwe mmaze okusomera olunyiriro kati nkozizaayo ku nsonga lwaki ebyomwoyo mbitandise nabyo. Ebyomwoyo kintu kikulu nnyo mu maka era ebyomwoyo kintu kikulu nnyo mu bufumbo. Kyenjagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze nti amaka agataliimu Katonda gabeera gali mu masitaani nga ge gatambuliramu. Ate amaka agalimu amasetaani nga ge gatambuliramu awatali kubuusabuusa kwonna njagala nkutegeeze akabi akanene kaba kamaze okulumba amaka ago era nga kajja kugazikiriza. Teriyo kintu kizibu, teriyo kintu kizitowa, teriyo kintu kikaluubirira bufumbo ng'okubeeramu abantu abataliimu kutya Katonda. Njogera ku bufumbo bunaaweramu ebbanga lyonna era obufumbo Katonda bw'atandika. Teriyo kikaluubirira maka nga bufumbo obulimu abantu abatatya Katonda, nga bufumbo obulimu abantu abatassa Mukama kitiibwa, nga bufumbo obulimu abantu abatamanyi Katonda. Agamu ku maanyi agakukwatirako mu maka ago n'obufumbo ge maanyi ag'okumanya Katonda. Ekibi kyatulya ng'era ebyawandiikwa ebitusomesa nti tewali akola bulungi, tewali n'omu, tewali mutuukirivu, tewali anoonya Katonda mu Baruumi 3:10 paka 12. Bassebo ne bannyabo, ekibi kyatulya, ekibi kyatusensera, ekibi kyatunafuya, ekibi kyatumalako emirembe, ekibi kyatukaluubiriza obulamu, ekibi kyatuteeka mu mbeera eyakasinza okubeera eŋŋumu etayogerekeka, kyayonoona obulamu bwaffe ne kiba nga tetukyali bantu abo be twetaaga kubeera na kufaanana. Singa ekibi tekyabaawo, amaka kyandibadde ekintu ekyenyumiririzibwamu, kyandibadde ekintu buli omu kyasanyukira era kyalimu nga yeebaza bwebaza. Buli mukazi yenna yandibadde yeebaza okufuna omusajja oyo, na buli musajja yenna yandibadde yeebaza okufuna omukazi oyo. Manyi kyabulabe nnyo okubeera mu maka. Kiddamu kyabulabe nnyo nnyo ddala okubeera mu maka naye ng'amaka g'olimu buli muntu yeekokkola munne, naye ng'amaka g'olimu buli muntu yeevuma munne. Ekintu ekyo kyabulabe nnyo, ekintu ekyo kigumu, ekintu ekyo tekisaana kubeerawo. Lwaki Katonda yatuwa amaka? Amaka yagatuwa tugeeyagaliremu. N'ekibi kyagoonoona. Njogedde ku kigambo ekibi. Ekibi kyabulabe nnyo. Ekibi kireeta ebintu bino byonna wammanga mu maka ne mu bufumbo. Ettima, okweyagaliza, okwerowoozaako, buli muntu okunoonya ebibye, amalala, amampaati, okwekulumbaza, obwenzi, obukaba, obulogo, obusamize, okusinza ebifaananyi n'ebintu ebirala byonna Bayibuli byeyogerako si birungi. Ekibi kye kyaleeta okuyomba. Kibi kye kireetera abasajja okuboggolera bakazi baabwe n'abakazi n'okuwunga ne bawunga. Ekibi kye kireetera abakazi okuboggolera abaami. Ekibi kye kireeta obutamatira. Musajja n'aba nga tayinza kumatira na mukyala w'omu, nga n'omukazi tayinza kumatira na musajja w'omu. Ekibi kye kibireeta. Ekibi kye kibituteerawo. Ekibi kye kibireetera okutwezingako. It is sin that brings that problem. Kibi kye kireetera abaana abalala batawulira, abaana batasamba bazadde baabwe kitiibwa. Ekibi ekyo kye kireetera abantu okufuuwa emmindi
nga balowooza nti emmindi esobola okuyamba obufumbo bwabwe neyonoona bwonooni. Ekibi kyekireetera okwesasuza nga nti jja kumwesasuza ntegere n'ebirala. Ekibi kyekireeta ebizibu ebyo byonna mu maka n'obufumbo. Akati ekibi bwe kimala okuleeta ebizibu ebyo byonna ne kimala otwekuŋŋaanyizaako ne kimala okutunafuya ne kitufuula abatagasa, kyekireeta obutamiivu nga ne batamiira ne bayita n'ewaabwe. Oli n'atunulira musajja we nga takyamutegeera, balina namunonera ku wirubaalo. Oli n'atunulira mukazi we ng'atuuka ekiseera n'avaako. Kati ekibi n'emitawaana gye gireeta ebintu ebifaananako bwe bityo by'olaba, ebifudde abantu ensolo mu maka, ebifudde abantu engo, mukazi wo n'abeera ngo mu bufumbo, gwe omusajja n'obeera mbwa mu bufumbo. Ebizibu ebyo byonna bivaawa? Ebizibu ebyo byonna biva mu kibi ekyajja mu nsi ne kigyonoona. Kikyengezaako okutuukako nti kati weetaaga amaanyi agasukka agago okusobola okubeera ne mwonoonyi munno ne musobola okuwangaala. Kyamagero kinene nnyo aboonoonyi ababiri okubeera awamu ne bawangaala. It is a miracle. Kakati okusobola okutuukiriza ekyamagero ekyo, aboonoonyi babiri basobole okuwangaalira mu kifo ekimu, wateekwa okubaawo okubeerawo kwa Katonda wakati waabwe, kubanga Katonda yekka y'alina amaanyi agawangula ekibi. Kubanga Katonda yekka y'alina amaanyi agayinza okukyusa embeera z'ekibi ezitugoya, ezitugaaya, ezitumalako emirembe, ezitunafuya, ezitunyoola. Ezitunyoola. Ekiyinza bassebo ne bannyabo okukyusa embeera ezo ye Katonda. Kyava agambye nti abasajja obuvunaanyizibwa bwammwe obusooka kwe kubeera abakulembeze b'omwoyo mu bufumbo bwammwe ne mu maka gammwe. Beera omukulembeze ow'ebyomwoyo mu maka go. Beera omukulembeze ow'ebyomwoyo mu nnyumba yo. Basajja bangi abali eyo abatagala maka gaabwe kubeera mu kirungo kya Bwakatonda, balowooza nti essanyu ly'amayumba gaabwe bagenda kulifunira mu bintu ebiggwawo n'okkuza abaana mu mbeera ezitakyategeerekeka. Enkomerero ya byonna ne bamaliriza nga amaka gabasobedde. Twetaaga abantu baffe bakule mu maka ng'abaana ba mugaso si mu kiseera kyokka kye baliwo kati, naye nga bajja kubeera ba mugaso ne mu biseera ebijja mu maaso. Mu biseera ebijja mu maaso bajja kubeera ba mugaso. Mu biseera ebijja mu maaso bajja kubeera ba muwendo. Mu biseera ebijja mu maaso bajja kubeera b'amaanyi. Naye banaabeera batya ab'amaanyi? Nga bazimbiddwamu omusingi okuva gye bakulidde. Abaana bazimbiddwamu omusingi okuva gye bakulidde okuva wansi. Bwe baba tebazimbiddwa mu musingi ogwo bajja kukula nga tebalina mugaso. Kati kyava agambye nti abasajja muyimuse emikono gyammwe, musabirenga amaka gammwe, musabirenga bakyala bammwe, musabirenga amayumba gammwe, mugakulemberemu mu by'omwoyo, kubanga banaabanga bamanyi Katonda, naye wennyini abakulembera ng'omwami, ogenda kukulembera amaka amasanyufu agalina emirembe. Teri kintu kya bulabe nga kukulembera amaka ag'abantu abakaafiiri, abantu abatalina kye bamanyi ku Katonda, abantu abatasinza Katonda, abantu abatalina ntiisa yakumanya Mukama. Omuntu atalina ntiisa yakutegeera Katonda abeera muntu mubi nnyo. Essaawa yonna kyazzaako tosobola kukimanya, kubanga talina ntiisa yonna. Talina muntu yenna bulamu bwe buwera accountability. Okutya Mukama kikuleetera okuwa accountability eri Katonda buli lunaku, mu buli kifo wooba, buli kigambo ky'oyogera, buli ky'onyumya ku WhatsApp, buli kyokola kyonna, otandika okubuuza ekibuuzo kino bwe nnaaba nkiweera embalirira n'akinnyonnyolako ntya. Naye omuntu ataliimu kutya Katonda talina kintu kyonna kyaweera mbalirira. Va ku bano Bayibuli beeyogerako balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakyo. Manyi waliyo abantu abali obezi mu ddiini gye baazaalibwamu, abamu nga bali mu ddiini ya ku kyalo kwe yakulira ye ddiini ye yaliko.
abamu nga bali mu ddiini ya kika bajjajja ne bajjajjaabe bonna ba ddiini eyo abamu nga bali mu ddiini lwa mirimu nti ze emirimu gyenkola nnakuba wa ddiini eno abo baveeko abalina obubeezi ekifaananyi eky'okutya Katonda n'amannya g'eddiini naye nga terina kitundu kyezannya mu bulamu bwabwe nga n'enkolagana yaabwe ne Katonda tebakwatako yadde nga bali mu maddiini abo baveeko. Njogera ku muntu alina enkolagana ne Katonda eya buli lunaku. Njogera ku muntu amanyi ti Katonda avunaanyizibwa ku byenkola akimanyi tisoogera bwogezi buli kimu nina kukyogera nga nkyogera ku lwakuweesa Katonda kitiibwa. Sambala bwambazi nina kwambala nga Katonda wange agenda kuweebwa ekitiibwa. Sirya buli nina okulya Katonda wange aweebwa ekitiibwa. Oyo gwe njogerako. Oyo muntu akuze ayingidde mu nkolagana ne Katonda ate alina bubeezi kifaananyi kya ddiini ya ku kyalo kyewaabwe. Nze mu kika ekyaffe mulimu bannaddiini 7 kale yaffe eddiini yaffe y'amaanyi afe waffe eddiini y'amaanyi era bw'otuuka mu ddiiro wali waliwo n'ebipande ebiraga nti eddiini yaffe vaako abanyumya obunyumya eddiini etalina mugaso gye bali. Ne njogera ku bantu abategedde Katonda abazimbye enkolagana ne Katonda waabwe abamanyi nti bavunaanyizibwa ku buli kye bakola era abamanyi nti yeetaaga okukulemberamu mu buli kye bakola. Abafaanana bwe batyo balera bulungi nnyo amaka era babeera bantu bangu nnyo okutambuza mu maka. Togenda kusobola kukuuma mukyala wo butayenda. Togenda kusobola kukuuma mwami wo butayenda. Tosobola. Tolina busobozi buziyiza muntu gw'oli naye mu bufumbo okufuna musajja mulala. Ne bw'onaateekako bambega bonna ne bw'onaaketta n'okomayo nkukakasa tolina busobozi buziyiza muntu amaliridde kuba na musajja mulala oba kuba na mukazi mulala. Ekyo tokisobola kubanga era tokiyinza. Toyinza kutambula na muntu ne bw'omukuumira wa n'ababaggalira mu bikomera babalumbayo era kasita kiba nti bamaliridde okukola ekikyamu. Omuntu bw'amalira okukola ekikyamu toyinza kumuyimiriza, toyinza kumugaana, toyinza kumuziyiza kukola kyayagala kukola. Togenda kuba naye ekiseera kyonna, tosobola. Kati ani asobola okukuuma omuntu? Kwe kumanya Katonda n'entiisa y'obwakatonda mu ye. Omwana wo newankubadde ng'ogezaako nnyo okumukuza ne waliwo influences z'otayinza kumugaana. Ffena twakulira mu masomero twagakuliramu n'ababo bali mu ssomero. Waliwo influence y'essomero gy'otasobola. Kati nze ndi wano mpeereza. Abaana bali ku ssomero basoma. Tugenda kumala essaawa eziwere 10 okuva lwe twayawukanye ku makya nga tetulabaganyeeko n'abaana bange. Ziyinza n'okusukkamu. Essaawa ezo 10 eza buli lunaku okumala emyezi 3 omwana ayina abantu bazimala nabo. Azimala n'emikwano gye, azimala n'abasomesa, oluusi azimala na TV. Tosobola kuziyiza mwana kwonooneka. Bwe kibanga okwonooneka kifuuse kitundu ku bulamu bwe kubanga togenda kubeera naye ebbanga lyonna. Kati ki ekiyinza okukuyamba wakati mu influences embi omwana wo n'avaamu? Kwe kumusigamu entiisa y'obwakatonda ti yonna gy'alibeera nga toliiyo. Kati no nga bukyali buto nno oyinza okugezaagezaako naye kati mulimu mmwe abafunye abayingidde mu secondary. Muvubuka omuyina mutabani wo muwanvu muzibu wa myaka 16 ogamba oyina nekyoyinza okukola. Essimu agimanyi. Kati ennaku zino abaana myaka 12 asobola okopaleetinga essimu. Ku myaka 16 kumpi buli mwana ewaka alina okuba nga alina essimu. Kyekimu ku kintu kyasooka okufuna. Ate guno omulembe tokyayinza kuguzza mabega. It is a generation eya teknologiya and the time has come. Gwe tokyayina ngeri yonna gy'oyinza kugyawo idea ya teknologiya n'ogamba omwana tojja kumala kuweza myaka 24 nga ovudde mu university okwata essimu. Tekyo tokyasobola. N'amaanyi tokyagalina n'obuyinza tokyabulina. Akati abaana abakwata essimu ku myaka 14, abakwata essimu ku myaka 15, aba owning essimu ku myaka 17. Ekibuuzo kibuuza abaana bafaananako bwe batyo tugenda kukola tutya nga ku ssimu omwana alina omukisa okwakisesinga buli kintu kyonna kyawulira kyayagala. Agenda bugenzi mu Google n'anyiga mu kyanyizeemu kyonna nga bamuwa nga bw'akinyizeemu. Kati ekibuuzo kibuuza omwana bw'anaakola ebiki ekigenda omuyamba? Abaana abamwetolodde banywa enjaga n'abayaaye we bali bangi n'ebisiyaga bisusse. Lwaki njogedde ku bigambo bino olwaleero? Nti abasajja abali mu maka amaanyi ag'ekizikiza ageetoolodde obufumbo bwaffe toyinza na kugategeera.
amaanyi ga setaani agalwana obufumbo bwaffe buveewo mayitirivu era gakola. Amaanyi ga setaani agalwana amaka galeme kubaamu ssanyu mayitirivu. Mu baana ate ne mukyala wo ne mu bantu abalala. Kale kibuuzo ogenda kukola otya? Gwe atayinza kubeera mu buli kifo. Ogenda kukola otya? Gwe atalina kamera zigenda kukwata abantu bo buli wamu gye balaze. Basigemu Katonda. Be the spiritual leader of your home. Beera omukulembeze ow'ebyomwoyo ow'amaka go. Kakasa nti amaka ago gasinza family altar. Bino byenjogera wali abali abaga nti alabika abigamba bagundi abigamba bagoberezi ba ddiini naye kati fe abatali ba ddiini oyinza okungamba nti obuvunanyizibwa bwange okulembera amaka ge nkusinza Katonda ye. Manyi nti weekakasizza nti oli mukafiiri era bino tebikukwatako. Naye kyogenda okujja mu kufuula amaka ge amakafiiri ogenda kukitegeera. Kati kyandibadde kikiba kyangu n'oyanguwako n'okakasa nti ennyumba yo etegeera Katonda erimu entiisa ey'okutya Mukama. Mukyala wo bw'anaafugibwa okutya Katonda nga bwe wamulese bw'ogenda okumusanga. Mukyala wo bw'anaafugibwa okutya Katonda nga bwe wamulese bw'ogenda okumusanga. Naye bw'anaafugibwa emizimu egy'obwenzi ofudde. Kati yimusa emikono gyo buli lunaku osabirenga mukyala wo. Yimusa emikono gyo buli lunaku osabirenga abaana bo. Yimusa emikono gyo buli lunaku okowole ennyumba yo mu kusinza. Yimusa emikono gyo buli lunaku okowole ennyumba yo mu kwebaza. Bw'onaakola bw'otyo ng'omusajja onaaba ozannya ekitundu kinene nnyo mu kuzimba amaka go. The first responsibility of a man in a home is being a priest. Kabona. Tolinda muntu mulala yenna kuyimusa byamwoyo bya nnyumba yo. Ekyo tokikolanga. Kola ekintu kimu kyokka ate ekyangu. Kkiriza eby'omwoyo bikulemberwemu ggwe. Amaka go bwe ganaazimbibwa mu kumanya Katonda ganaabeera mangu okukulembera, ganaabeera mangu okuddukanya, ganaakuwanga essanyu n'emirembe erya buli lunaku. Kusaba obuvunaanyizibwa obwo obutwale ng'omusajja yenna mu maka onaabeera n'amaka aganaalaba omukisa. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Weebala okutukuma n'okutulabirira. Twebaza ekisa kyo n'okwagala kwe ekituleseewo nga tuli balamu. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe nnyo era liweebwa ekitiibwa. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kabitubeere, kabitambule wamu naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Otugabiire ayi Katonda kubanga ggwe ayinza byonna. Kyenkomero otuwe obuwanguzi oliba okomezaawo obwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama akuwa omukisa.